Semuto tufune poli twatuuka nga basani Ndugga batuuseewo kwa nabo bali bamaze okuyima nga bajja kati nabo mu kutuuka oli muntu baamulaba kwaye yali yavudde eri wansi nga yaze ku kkubo wabula bo baali bangi mu motoka baali nga 8 kati ne tutuuka nga bavuddemu era niga nangamba balimpa be bafunye accident ngamba bambi kwanga ffe tetwategeerani kwanga no yali ku kkubo tetwamumanya kubanga simanyi yani ericha kino kolebwa kwe kubajjeyo ne tubateeka motoka Ssente Ndugga fenange twaliwo abantu bangi so namwe mwayambako ne mukwatako bali ne bateeka mu motoka era ne wunyanywa Ssente Ndugga bwagamba ati yayamba yekanatayoganga ku muzeeyi amirise ngendo banja baliwo bangi mu motoka alimu abantu nga 8 kati amirise ngendo yaliwo tiimu ye tajogera kagamba nze Ssente Ndugga nayamba oba yina kirabo kyabadde asuubira kusasula ekyamunyiza kye batamusasudde ndowooza oba era kye neebuuza eri Ssente Ndugga bwe wali oyamba wali osuubira ki kubanga nze nganze manyi ti bw'oyamba oba okijje ku ntobo y'omutima gwo tosuubira kusasulwa kulala kiva mu looyo naye Ssente Ndugga gwe wayamba ng'oyagala ki kubanga sindaba linga alina kyala ayagala kyataafunye kwe kusalawo nalabye alumbye bangi alumbye Abudumulasi ekimulumbisa abuuza embalirira ya ssente ze zakuŋŋaanyizibwa ku ddwaliro n'ebisigadde mwagamba mu Oluyimba lwakubye olupya alaga mmwe temwasobola na kuteekawo mukono mwayita buyisi ku Arimpa n'omugenzi Lady Grace kaakati Ssente Ndugga mnyinza omuyita omulalu naye muntu mukula tesagala kulumba abantu abali mu motoka Ssente Ndugga eyaffe ye yabavuga okubatwala kakati motoka ya Ssente eyiye abalwadde n'abatwala ne tutika babe tetwayamba munaye kakati Ssente Ndugga manager we amirise ngeno ne tiimu yonna bwe twamala abalwadde kubatuusa motoka twamugamba gwe simbula wabula n'agamba musigale nga munoonya mulabo bate wali akoze ki asigadde kubanga tewali tetumanyi muwendo gw'abameka abagudde mu kabenje akabenje ako mu kugwawo kava kuki mu kutunuulira mwe ng'abavuzi uno oli ku motoka mwe yene emotoka omukulu gyatambuliramu emotoka biriko n'omuyimbi waffe w'eggwanga Clever je akabenje nze nganze bwe nfumitiriza ku kyendaba we kagwa waliwo ebinnya bibiri binene yes katate speed eyinza kubanga obudde bwali bugenze zino kubanga zali sawa musa wakati we sawa musa n'ekitundu wakati awo so bayinza kubanga bajja speed ne bakoona mu kinya emotoka neerema kubanga emotoka yeefuula negenda nekuba ekifunfu kati wansi ekiwongo nga kiwanvu motoka ne yeefuula abantu ne bawandula ya motoka yabawandula kubanga ne Lady Grace kumulaba twamulaba oluvannyuma baye yali avudde motoka nga yagudde eri mu mazzi so kati Ssente Ndugga tutuuzamu abo abatwala gamba musigale nga munoonya mukebere bulungi oba tewali balala ne tukebera bulungi nga tewali balala so temwakebera nga temulaba balala ebyogero nti omuyimbi ali alina enkima mu motoka bituufu mumukebera awo ng'abantu bokebera ebyogero bituufu kyova olaba neebuuziza bingi nnyo era kyebuuza nnyo era mwabalabi n'abagulira banange mufumitirize ng'emboozi z'abantu kubanga Ssente Ndugga ne manager we babiri be baalaba enkima yalimpa banange abantu 10 bonna waliwo omuntu nga muzeeyi amirise ngendo musajja mukulu muzeeyi wa kitiibwa singa oba gwe mubuuzaako nti munange gwe enkima wagiraba wenda kale tukitwale nti ffe twali tetwayamba kale tetwaliwo kale naye ate babiri Ssente Ndugga yayamba n'egundi weboka ne be baalaba enkima nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba
SMS note 5 7 10 oba ku WhatsApp note 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi ne wala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note Mvabulaya n'abantu mwena abali ku mukutu abajekumideko n'abali wali ku munyiigwa nga statue program ekigunda kanyomero kwa abatutu mufuna wolokosa atambule mu wiki akosa n'abatugoberera wali ku 9.8 Metro FM countdown show isingo kubeya amanyi singo kubuza mu gwanga Uganda nga tukuletera amawuli agakwata ku batumufu n'abantu abenjawulo akyagala kubanga otegeramo industry y'Uganda na atlaje njagala okwebaza abanayuganda mwe namba Mvabulaya mwe n'abatongedde okubanga mutukwatako ne tukula yes channel yongedde amanyi yongedde okubanga tukula tuvima bimaso njagala okujukiza muganda wange Tamale Sam makanika awo mundeba ngokido yamukawo nga ku Stella blood wange munonyeko omusajja wange wa tabu wakabi n'okujukiza aba blood bange wa barista coffee school and cafe bali awe na Lukolongo opposite Ash petrol station namba kwezyo ko screen then ne muganda wange wakisoboka furniture center awo mu Kikezana bamuyita muganda wange kisoboka kibirige munonyeko okulwa furniture amasomero n'okusomesa abantu abenjawulo so kirizagana ebintu bize bitambula Uganda amawulire gaze gatambula mbatutumufu oluvannyuma omuganda wange Arimpa Ronald n'omugenzi Lady Grace okufuna obuzibu theories nyingi bintu bingi byabivaayo nga byogeddwa mu mbeera y'okuba nti bangi abafuna obuzibu bangi abataaliwo style nyingi oba theories nyingi ezatambula so olunaku lwaleero negataako okuba nga nyaniriza muganda wange is a long time mbuze ku Bannayuganda babuuzeko Mvabulaya Bannayuganda n'abaagala okutegeera bannange mwena abatulaba kweno channel buli atumbudde ne ku mukutu ku TV kugamba buli ome awuliriza n'alaba mbabuzaako manya ne Dobozi MP Jesus manager w'omuyimbi Clever J. Okay, njagala tutandikirawo. Hassan Ndugga yafuddeyo n'abakuba tune. Clever J ino omutima mubi. Mu mbeera y'obuzibu bwa Arimpa bwe yafuna ekapeeka semuto. Oluguudo olwo temwasobola kuteekawo buyambi ate nga mwasobola okulaba embeera. Kinyonyole mu kijja kitya Hassan Ndugga gy'atyo bakolamu Oluyimba era embeera eno ebeera wetya. Kansooke ntandikire kutukolamu Oluyimba. Kirabika obwedda ayagala kola Luyimba. Kirabika badaya anoonye ngeri omanya Hassan Ndugga nina bye nanoonyereza mu interview zaze ng'akola nensanga buli interview yonna gy'ala akoze alumba bulumbi era omulabi n'omuwuliriza gendo sakinge wonna interview Ndugga ze yala akoze abeera alumba abantu awanda bwanzi muliro kyegeza ze embeera ze so ekyokubiri ekyokulumba omuyimbi wange Clever J nti teyayamba nga sinabawa embeere yaliwo ngenda soka muoni nga nabutaddamu kwogera ku muyimbi wange kubanga talina lukusa lumwogerako nga Hassan Ndugga era bw'anaakiddamu Hassan Ndugga bakugambe ti bw'onoddamu kwogera manager yagambye tajja kuwoninga mu kamera tajja genda mu balooya ajja kufuna bufunyi kiboka kukube kabina osobole okuwulira pain munda so ombuuza ku kyaliwo embeera yaliwo etya era sinkana mu embeera eno ku accident y'Abalimpa kituufu abasookawo twali tuva kapeeka ku show yaffe twali feka tetwaliko ne Hassan Ndugga then bwe twatuuka semuto ne tulira Hassan Ndugga nga bayimba koye tukyamewoko tugulewoko ku byokulya kyali kiro 7 ne tukyama ku show yaabwe ne tuyimirirawo ne tumala ne tuvuga ne tukola ki ne tugenda nga wakavuga kilomita ziringa 3 wakati we 3 ne 2 ng'ovudde semuto mu town twatuuka ne tulaba omuntu ng'ayimiriza akuba omukono naye nga yeekute mu kifuba bw'ati omusaayi nga gutonya ne tuyimirira naye nga tuttidde kubanga mmotoka twalimu abantu babiri feka ne ngamba driver lockinga kuba nze nali ntudde maaso Clever J ng'atudde mabega yes twalimu basatu yes kati oyo muntu yali tayogera wabula ng'asonga ne tumubuuza kiki ng'asonga bw'ati ng'atusongera eri ffe nga tetulina kye tulaba kubanga waliwo engeri y'ekiwonko naye ng'akutte wano mu kifuba
omusayi mungi nnyo omuyitirivu nnyo. Ne tugamba babbi anyeenya mutwe accident antiye. N'eŋŋamba waayi wano tukozeewo ki? Tuli batono tetulina bwe tuyamba. Najja essimu mu nsawo ne nkubira manager wa Ndugga we nali ndese muto ne mugamba waayi wano waguddewo accident. Kyewandikoze gwali mu tawuni funa poliisi awo ejje kole ki eyambe. N'aŋŋamba Ndugga kyali ku stage kaveewo noonye ki poliisi. Ne mugamba kale nenziramu ne mukwamu dakiika 5 nti poliisi ogifunye. N'aŋŋamba tumaliriza kuyimba kati nensabe namba nenkubira na nyini shokwe twali tuva ne mugamba waayi mpaka namba ye na poliisi oweko gokubira wano wali accident baje bakole ki bataase inambuuze mu accident yaki nga mu butuufu wa motoka oba kisimanyi wabula waliwo omuntu wano atulaga nti accident amazima gali nti twava mu motoka okufulula bibiri wabweru. Kati mwezo dakiika wayitawo emotoka ey'amanda yali etisa amanda ne tumubuyimiriza n'agaana okuyimirira nga muli bayayimu ne mugamba nedda tubuuza n'okumpi poliisi eriwa. N'agamba mweyongereko maaso ne tuvuga tugenda maaso twasangawo petrol station ne tubuuza sikaali nti wano poliisi eriki eri. Tugamba poliisi okumba okugifuna mwina okuddawa Ssemuto temwina kweyongera. Kati Ssemuto tufune poliisi twatuuka nga Ndugga batuuseewo kwa nabo baali bamaze okuyima nga bajja. Kati nabo mu kutuuka oli muntu baamulaba kwaye yali yavudde eri wansi nga yaze ku kkubo wabula bo baali bangi mu motoka baali nga 8. Kati ne tutuuka nga bavuddemu era niga n'aŋŋamba Arimpa be bafunye accident n'eŋŋamba bambi kwanga ffe tetwategeerani kwanga n'oyo yali ku kkubo tetwamumanya kubanga simanyi yaani. Ericha ekinokolebwa kwe kubajjeyo ne tubateeka mu motoka Ndugga. Ffenna nga twaliwo abantu bangi. So nabwe mwayambako ne mukwatako bali ne bateeka mu motoka. Era newunya nnyo Ndugga bw'agamba nti yayamba yekka n'atayoganga ku muzeeyi amirise engendo. Bangi abaaliwo bangi mu motoka yalimu abantu nga 8. Kati amirise engendo yaliwo. Tiimu ye tajogera akagamba nze Ndugga nayamba. Oba yina kirabo kyabadde asuubira kusasula ekyamunyiza kye batamusasudde. Ndowooza oba era kye neebuuza eri Ndugga bwe wali oyamba wali osuubira ki? Kubanga nze nganze manyi ti bw'oyamba oba okijje ku ntobo y'omutima gwo tosuubira kusasulwa kulala kiva mu looyo. Naye Ndugga gwe wayamba ng'oyagala ki? Kubanga sindaba linga alina kyala ayagala kyataafunye. Kwe kusala wabo nalabye alumbye bangi alumbye Abudumulasi ekimulumbisa abuuze embalirira ya ssente ze zaakuŋŋaanyizibwa ku ddwaliro n'ebisigadde. Mwagamba mu Oluyimba lwakubye olupya alaga